ng'agamba omuvubuka ayasama omuwala ng'agamba singa bananye ofuna omuntu asobola okwatulira omuwala ono anvire ku musajja ate kisinga okunuma nti ng'amukubira amasimu n'amuvuma oli omuwala ng'amukyala n'amuvuma ate ngono badde ebigambo talina ebigambo bingi kati n'agamba like joking yonna n'amugamba wayo ssente oyo Kenya agenda amukugambire ko yayasama tasirika koli tibanayise bwe oyagala ssente mmeka ye nakitwala serious ekyala nakitwala nno manyi tuli mu kiboozi awo ngamugandize mpa emitwalo aga nze ngende omukazi mukugambireko jja kuti ajja kuddamu nakumanyira nekirwaki abaakumanya nati abannange soma ennamba musire mutande basaba ne bannyabo abantu b'omu Makindye muno tubalire bamukalakaasa omulimu gwaffe omukulu otutuma ew'omuntu gwagala tugende twatulire netukola tutya netugenda netumwatulira olwatuzze okwatulira omuwala ali wano bambi bannange Dolini oli otya naye tuzze kwatulira gwe mukwano Dolini mukwano Dolini batumye Doli omwami gw'otumira okusinkana olunaku olwaleero omusajja mufumbo alina mukazi walika era wedde aze kuweereza message ng'alowooza ati ye omusajja essimu bagimuwambyeko dda va ku basajja b'abanno muwala gwe oli mwana muto naye olemedde ku musajja wa munno va ku musajja wa munno oli mukwano gwa naye okusigula abasajja b'abanno byoboobaako omusajja gw'obadde oyinza okusoma ono omusajja mufumbo alina mukazi we oli mubbi w'abasajja muwala gwe oli mwana muto naye oswadde va ku basajja b'abanno va ku basajja b'abanno muwala gwe obadde omuswami wano ng'omulize kumbe mukazi we yatubye nkugambe omusajja mufumbo gw'obadde olinze oli mu restaurant musajja mufumbo kuganye musajja mufumbo gw'obadde osonye muveeko basajja b'abanno oli mubbi w'abasajja oli mubbi w'abasajja muwala va ku basajja b'abanno nze nkulangidde nkubuulidde omusajja gw'obadde osonye musajja mufumbo alina mukazi we muwala ojja kutya va ku musajja wa munno omusajja mufumbo gw'obadde oswabye wuyo omuwala omuto ali ku basajja b'abannaabwe kalabamaako emirembe nze nkwatulidde nomukalakaasa oku musajja wa munno ajja kutya bannange ali ku musajja wa munno amubulankanya bannange ajja kumuvaako omusajja wa munno katetuzikiza nekuba otukunoonyako muwala gwe baku musajja wa munno tugamba ngo tebatwala tulamukalakaasa mukwano ojja kutya tujja kugobererako kawensula bannange yes mbanyiza nnyo ino ku SMX Media nange MSMX wano tubane updates buli lunaku buli kiseera story wejira fe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing onyigene ku notification bell tojja kuyanga misinga updates naddala nga zino actually mu stories zange ziyise from Friday right lwakuna then even on Friday nabasuubiza okubaleetera omusajja mwegwe mmanyinga mukalakaasa naye ng'amannya ge nange nagategeera ntandise kola research mbuye Kenny mukalakaasa bu video mbupuleyinzaawo nga butandika video eno ng'etandika then ngenda kuteerako ne bu videos obulala abantu bwe bazze basinga okubeera nga baagala then abantu bwe mwamwagala konzo wayi kamunoonyeko omusajja ono wadde ali bize actually munoonyereze ennaku ziringa 3 okumufuna paka olunaku olwaliro wagambye SMX omanyi kanzije koleko then nziruke ku mirimu gyange emirala mukalakaasa ono ka video kyakasinga otambula actually no nasooka kulabira nasooka kola kaliwa ka mu town ke nasooka okola nempaba SMX Media Kings omukyala yali mu town yange omugamba omukazi simanyi omukyala Aisha Aisha wekabanyumira then nemba waako n'aka omukadde gwe wagenda ku nnyumba ye wenaba waako omukadde gwe wagenda ku nnyumba ye nembaddizaako ak'omuwala gwe wasanga mu restaurant kati abantu ne batandika okummanja omusajja mutuleetereko tutegere details ze tutegere biki ebimufaako sooka weyanjulira abantu obabuuzeeko abalabi ba SMX Media mwebale nnyo okubanga gye muli mwebale okusubscribinga mwebale okusharinga n'okubeerako banne kuba buli kyokola kweno channel oba olina kyogasse ku muki omwami ono awanya n'eddoboozi bampitira Mr. Ken mukalakaasa la community radio sooka okole introduction introduction yokolerayo beffe
Banange yeffe tuba tugguse yeffe bali bennyini ababi be bayogerako tutuuse tuli wano ku Sex Media teriyo kirala onako kokola ngaaseka kwegamba omuntu olukuwulira kyaka newabeera eri nga togiridde ye emitima gitandika okubakuba oba leero agiridde nze oba giridde nabadde ku weekend nga ngenze kukyakalamukko abakyalo balabise okundabanga banange wuyo kubanga badduka era nga akakyaka ebifo by'olukale njesonyiwa abakazi balina ebikolobero bingi kati bwakola alowooza onoonya ye. So otandika ddi TikTok n'okutandika omulimu guno in particular? By the TikTok mbaddeko for some good time. Not even the TikTok, twasobola ku Facebook ne bigaya tujja ku TikTok ntubeerako been on TikTok for like 2 years now. Naye ngera bomanyi nti tubikola bera nga tebabiwulira tuzinya amazina tukoze obungodiira tutudde mu challenge z'abayimbi naye nga nga tebabiwulira omusajja yabaga tubikoze byonna ebirungi tebaganya okubiwulira kati tukole bino byo bajja kubiwulira. So nali newa mukwano gwange wendi nga tulina ayina edduuka eritunda ebizigo, so I was advertising for her nangamba waliwo omukyala atunda bizigo yajja kati client we ng'aludde okumulaba for some time n'amugamba nti nga obadde wambulako okoye munaye nafuna ebizibu omusajja wange mukwano gwange yamunzibako kati omukyala abeera omulangira okupushinga akawuti ngenge ekula awo mukwano gwange muyiseewo ffe tetugaana babwita jazz bitukulasangibwa kufanya mall PH 32 kati kati mupushinga na account ye katuzanya busikiti awo account okubeera nga bize kati ngagamba oyo muvubuka ayasama omuwala ngagamba singa banange ofuna omuntu asobola okwatulira omuwala ono anvire ku musajja ate kisinga okunuma nti ng'amukubira amasimu n'amuvuma oli omuwala ngamukyala ye n'amuvuma ate ngono babye ebigambo talina ebigambo bingi kati n'agamba like joking eyo namugamba wayo sente oyo Kenya agenda amukugambireko oyo ayasama tasirika koli nti banayisebo oyagala sente mmeka ye nakitwala serious ekyala kyasirika nono manyi tuli mu kiboozi awo ngamugandize mpe emitwalo aga nze ngende omukazi mukugambireko jja kuti ajja kuddamu nakumanyira nekirwa kyaba akumanya nati abannange soma ennamba awo nengamba mukazi naye serious soma ennamba mukazi ngampereza emitwalo abiri mugumu oba n'ekitundu eya nga mpandagiriro nga ngamba akolera mu Kinnamwandu alina restaurant afumba mmere kati bwe yagenda nga ngamba Jazzuno kati nokalabaye kati ngende mukazi mukubire essimu mugambeko nkole ntya Jazzuno nga ngamba mugule igendo ogule ekizindaalo kino kimukalakaasa abenga bana balangirire okade ekizindaalo omulangirire ogende omugambe so obwongo buzuguka olobanga ki muguno mwaka oguweddedde January video esooke nakiteekayo nga 25 actually lero account yange erowezezza omwezi lero 25 good lero erowezezza omwezi kwa video sawa nakiteekayo nga 25 January so from 25 January paka lero 25 February wenkoledde story kati video twasobola gipostingira actually kubanjukira twali twakavana mu lusooka awo twagikolera video so nebeeramu mu musimu omukazi n'egimwereza oli n'alaba ye nga ye oli gwe twali tugenzo n'agamba banaye weebale n'annyongera emitwalo 15 ng'eriyo kyagguse dda ku ground naye okupostinga nga teyagala byakupostinga era kati ngamba ate kino kintu kyandikola ayakuwa 2 akongedde 15 mitwalo 35 kali mukamu kitegeera nengamba ndi kumulamu wano kati olongo ngamba account ye nalina ate nga saga kitekako bino bintu ngamba account eno aba family bagibeerako nnyo kasi kuloka account yawo akapya ntekeko eno video I remember it was a Friday nga ziri mu ssaawa nga 2 awo mukono wange bamuta Shakur azanyamu Ebonies kati nga mwite mugezi wange mu social media namuga tugulewo account endala nosagala gite eno nali nerabide gundi yayo password ate nga njaga gite kati nga sagala zigajagala TikTok enebere mweno ngene yali musimu ndala kati nga mukwano gwange ajja nga nzigulirawo account nalina ku data wa wifi mu data wo mugagga webizigo nga ndi data simulinaako yadde $10 kati nga ntekayo video nga tuva ku data nga nzire ewaka nga buli omu agenda ewuwe Saturday Sunday olweggulo bandi awo ngoye mukazi Jaziro ankubire wae Kenny
video ali mukudduka emisinde video ali mukudduka tukoze video ejja kupostinga ku account ye ati zinalowooza ngamba gye twakoze ku account ye netuka pushing business bana yenga kasuna so kompereze yetaana ogagamba gwe ena account egenda kukola gamugamba taka mukijjo ogamba yangamba tata ngamba eno gye waguddewo video eri mitwala 2 mukiro kimu ngamba ekikigwe ngamugamba ndenda sinako kugira bananga tata kakutereko data ogenda labe video ngera tuka ku video mitwala 2 ngedduka emisinde bitaba baba how much nga bali muri okolera mekaze nange jankutume how much babo mpiji jankutume mubende nengamba nezo kati nintyamu nengamba nange ebintu byokolera ddala kati enkeera abampise nakola video emu nefune like twalwa sanda mkyalo yankubira ku Monday nga nina order nga abagala okubalangira business balinga batano ebya business nga sikulangira muntu abagala balangira business abagala okulangira abantu nga bayitirivu kati nengamba ye kati banende kati sente meka nga simaina sente tuvuze nga oli akubuza sente meka kati mugambe nti sente ki nga simaina sente za kugamba muntu ngasoka message nganzirekawo ngabantu kati ejukire overload nali nyamba day mu kusoka enambe zaliko ngaze namba zo mukyalo kuba nali overload ngulira ku advertisingira bizigo nange nabantu abasoka nabagambe kirungi namba kweri ku overload kati ngateba kajoro ngaba kubira yira ngatuwe mukalakasa nangamba teka ye namba yokubayo kati due account ye jamu go yakozinga ku internet kati ngatabanzikiza kwa kocha na editing protect profile ngabucheteka basigana bugani abanango ba video ki nasoka na video account ne jako ne warning ku video yasokera dala ngabagamba traffic jam agiriko tebakitegeera tebakirabangana ko ngabinsobera ngati mukwano gwanga jawo ngatukola appeal ngatuka bende tunade tekale tumenya bisi kati mbandi yawo nga client ajja mulala ngamaze njagala ogende nebo wati video yo mukaddo yo mukazi yasaka no gomulimo gwaso kukumpa sente nyingi kwa mchara yangamba oyagala sente mmeka nze nkutume wa Nazala wange oli Nazala n'abaana be yali yagoba awalo mchara gutwakola kubona ko story mukadde bena omuchara yali Nazala yamutiranga abaana kati nga ono mukwano gwa ngamba agambye ali London mugamba ku $3 size mindi kakadenga kama kati ono yakuba yambuza oyagala sente mmeka ne mugamba $3 n'agamba some gundi yo account obe number ngamusomera namba ndiawo akamessage karaone gunkubira ddala omutima nenga kati bannange kati listo eri negumi yagume kati ngenda kugenda yonti actually video zange zasoke zilinyanga 3 kunya nganchali mu okutya kuli kuzingira bannange tibabanga wali wa banonyo shegera nga okola nayo kenyini ngowulira otidde but netandika okubanga tukola notandise ekintu ekyakwatirayo ddala kati saawa zineno omuntu akwetaaze business mojiri business mwenjiri nnyo ate buli lucha nyongera okukola enkyukakyuka ngeriwa muntu akwesunza awagamba ngenda kuwa akalimu kyokatuuka kati bw'oba oyina gweyagala twatulire gweyagala kumuleka nga afudde nina package yayo bw'oba oyagala tumuleke nga azirise nayo package weeri nafunye n'abakuba emiggo ogenda kuzitira wano oyo oyagala omuleke nga azirise gweyagala mwatulire ngande kazirise package yo weeri ku mugambo gw'otokomoka kye mugambo bugambe bika nakisibi musalako webiwe biggwayo nga nze nteekamuko ku byange waliyo agamba njagala alekenga mufunga taddangulu naye package weeri bamutwalire ku mwambulance nti banfuluma nga basima banfuluma ekikombera nga naye basima eri emmanju n'okugamba kati njagala omwatulire bwemala okumugamba bimugambe mukubera entandaalo naye package nagikoze njagala omwatulire oleke nga akaaba maziga abavuga nga bamugalamiza bamukuba emiggo nafunye abakubi b'emiggo omusajja nalisias by the n'okujja waneno tukoledde interview njikoledde waneno wentera okubeera wa Edwin Paul omusajja tazze yekka omusajja alina eggaali yeewerera ddala bulungi alina owa kamera alina amuvuga kwegangezo olaba omuntu gwensuubira mu interview erinomo ogidde ddala ne package yennyini era kati babadde basuubira bali abantisatiisambu tujja kusanga ogenda kuntuukakuki ate nakwena abantisatiisa bannange kati obuzibu buvaawa awo nawo njagalawo abantu bakusobera okoze akalimu kazimu kyakasooka okufuukira ezzike n'ogamba akalimu omulimu gwansobola okukola negunfuukira obuzibu waliwo omusajja ali eyo bweyogerere yali asente z'omuwala bambi
yaba emitwalo 7 gya rupees nga batwale ye India okubafunira emirimu nga babatuuse yabajjako ebiwandiiko byabwe abaana abasinga n'abazza mu bwamalaya abaana abasinga n'abazza mu kwetunda abaana badda mu kutunda enjaga nga tebalina ngeri gye bakomawowa kati ate omuwala ono ye omuwala yampa omulimu nga family ye musuddeyo eri bakomyewo bano Uganda bali mu kweyagala kati nga ababanja emitwalo 7 gya rupees n'ebiwandiiko byasobola okuba nga ateekamu tiketi akomewowa bamewolera mu mirimu gy'abatwala kukola eri emikyafu kugatako n'okumwewolako ne ssente ze yalinawo ate nadduka n'akomewo Uganda ati omwana ayagala embeera gy'alimu si nnungi kuba omwana omu ku munnaabwe yafiira nayo yafiira eyo ebuyindi omusajja y'omu ye yabatwala kati nanga bannange nze fanja genda omuŋŋambire kampe ssente zange kati bwe mukubira agamba bajja kutusatiisa asobola okumbuzaawo ABCD nga twessa mu ddene yampoba n'emitwalo gyali 7 yampa emitwalo 7 oyo ogenda bweyogerere nga tugenda nga tiimu etuuka nga tukola mulimu nga guggwa mulimu gwamala ogenda kweta mwamusangayo twabasanga bunnyo mu kikomera bannange yeffe basitya Denja mwami Kalungi ne mukyalawo musasule mujja kutya omwana agala ssente ze nga tuvaayo nga tudda Kampala nga postinga waka video bayakaweza essaawa ezi nga account bagitaako warning nga bagireporting zedda olubani abareporting omusajja yankubira essimu nangamba sorry gye bakuwadde enkya ne mugamba even have evidence mwala nina audios ne calls n'endagaano kuba yali ezikola n'endagaano ezo yamuwola so balaba nga nagambye kati baklansi bange mwenna abajja mu inbox batolina bukakafu abantu bali ngo ino munno minako buwezi bujja noyagala onsindikeyo nkube business kano ya badampa mpadde omulimu bwana nakyo mbadde ngenda kikubuuza ku toli yache omuntu zayitamu kakasambu soko tumale ekizibu kinene kwe kyava kati nga omusajja ngamba nje video nga nkubira amasimu aganti satisa atatse kukubira nafuna esimu nga 40 nga buli simu ekubirwa yanjawo nenga bangambe ekintu eki nene kwako wansi w'ekitanda mukala kasa wafe siti ya Denja ali wansi wa kitanda kwako wansi w'ekitanda nga n'essimu ezinkubirwa ez'abakiranti ndowooza be bali bona oli wala okola omukyali yamana ampa omuntu yangamba olwanjagala kuwasira namuga agenda oziwe nnyoko oza sibamanyi siti ya Denja wafe gwe tumanyi ali wansi wa kitanda ne sente azigobye ngali wansi wa kitanda notandizidwe nagamba okuzaalibwa kumu n'okufa kumu nenvayo wansi w'ekitanda nembagamba sebo wamunjagala ndagira ku police yokupi wonneetaaga nze nzijeko niyo kakafu n'obujulizi obulaga nti kale omwana kasayamala okupa assurance ne mugamba gwembira ku police wonneetaaga nze waddamu okuba ku ssimu yange njakusanga nkusanze kuba oluyi naawe onyiize olonyiize nanvaako so gwomulimu gwansooka okukola ddala ogwasinga okuntiisiza ddala neŋŋamba n'owulira nga obunkenke buzzeewo nempulira nga atandise okulaba ku kabuli yange ate kalyeri ak'abasezi ogw'abasezi ate bannange olwo gwantiisa butiisa kati guno nalabako ku ntaana natunulamuko bwenti ogw'okubooda Mutukula yali akoseemu omuntu era banyongera okwategeza bassebo ne banyabo gwe wenange olina omulimu nga gwakugenda Mutukula bandi essimu yange toddayo olugulu nalusazaamu siriddira yadde n'okusalayo kyekyatukka okubanga mulimu abatamanyi kikyakutuuka ke Mutukula tutuuka omukyala ajja actually simanyi lwaki naye nanyo bakilanti bange basinga bonna bamalirivu ab'ebulaaya bebasinga okuntumanya emirimu okusinga nakola ndowooza abantu balinyanga basatu stories awanene nga like muntu alibest mu Uganda nakusasula ogenda okola omuntu naye abantu abasinga baba b'ebweru eyo bababye nnyo abantu ate like bamanyi kyekitegeeza mchala nga jabiri boxinga ngamba nkutwala Mutukula ABCD nga mugamba sale zenjagala bulunyo nga azinsindikira andi zengenda okusimbula nga sibanje I go with on zero balance sio na balisema nyingende okola ate kati mba manodde ndagea ka video ndaga bichi era mirimu watu wagala kutosa ku nesiga no percent nga sinawe kutonda bakola bakuwaka wange services zange zireke to mchala nga sindikira sente ngetwesa muddene twasimba nakiro saa mwenda zaira kwera saa nga 10 zakawungezi nga tuli Mutukula ku boda ngere motoka affe gugale mudo kusoza kujivuga olugendo lwangu gwerufu twatoka Mutukula ya Kyamuka tujireka mu katabu nyawo nga bagikuli ngambu tukwata zi boda paka maile ndalanga 2 okuyingira munda so twatoka ku ndagiro gye bali batuwadde
Nitinga tu stopping akalo lugati mubwa mutuuka mujja yimirirako wanene nga mugenda wali aba mujja ofuna mu staginga yoke mugende kuba togenda ngo yambala tubajja kugoberera nnyo kati twafuna tu staginga nyambala kati kumbe stop over we twa stopping over it was twali bifo kichamu kati nga twambala nga tunyimya n'embozi mukazi nga tubuuza ebibuuzo batusanyukidde banange mbalaba ku TV nange mbalaba ku mutimbagano mwanange yamperezako ku video bwo nga tugenda wali we tukola mu kalakaasa nga tumukola kuba bali oli yali yagula amayembe gakatta baganda boyo omuwala ali ebweru basatu balamba kati nyagala munaye mugaye fweso nyo family wangula gadama kutta omuntu namu kukyalo yo tujje kukola ki tumala okwatulira ennyumba nangamanyi ennyumba zebyala stopinga anonga ennyumba gyogenda eri mitala kati tumaliriza tukomawo tudano omukyala yalina akatale ku kkubo kuno obutale obutunda nnyanya mirengo gy'obutunda biki nga tugulayo obutunda bwa mutabani wange nga gula ennaanasi nga abatabani bange omukyala ajja ekibbo kyakasooli mufumbiro nga wa tiimu yange nga bawana amazzi g'okunywa nze mi personally obusobola bwange luli so sensitive so newala nnyo okulya awantu naddala ebiseera ebisinga ekintu so sina kye nali anzi because ebiseera ebisinga mungendeeza empanvu nekengera nnyo ebintu byenyinza okulya nebisobola bwange luli so sensitive so kati mbazi viddeko nga sibye mbazi byalya mu lugendo so kyekyanyamba okuba nga nze saakola kisaale awana yalya kasooli tumala okukola omukalakasa tusimbula tutandise okuvuga tutandise okuvaamu mutukula mpereza client wange video kuba yaga video tagalina jipostinga ku social media abantu kutegeera nti family nga mweleza video nga ngamba Ken okoze nso kila kubawo nnyo omuntu ategeere sinti buli mulimu gwokola okupostinga kisinzira ko oli wayagala okupostinga wayagala abantu banyingi abantu bambadde emirimu nga don't post my work like kasanzo nsindikira ka video nenkalaba gwe to postinga kireke ndi banjagadde nze jja ke posting abeera wakawo era nange okupostinga mala kusaba lukusa kikanonga posting oba toyagala ka postinga privacy yo kasabu ofuna obujulizi kasanze banga ompadde sente zange na obujulizi bonna nange nebukusindikira so omuwala ngo amala okola video nga ngamba Ken kwegayiridde ennyamba olaba wana abantu bemubadde omubadde mulina okukolera bwe mwakyusiriza engoye batuwadde kasooli omukazi akuwadde kasooli wetuguze n'ebintu nga we mwagenza okulangira kikyamu awo ne ganneesiba ne ngamba Katonda wange kyokka nga mwamuyisizaamu eggaali eri bulungi nnyo nga tumuyimirize nekyo tukoze oli koko baana ng'omanyi omulimu guli masavu nga ngamba kyetaagisa ki gw'okuddayo kati ng'olina okuddayo onakuwayabudde obubudamu nga mugamba mobile money gwe gifuula ebbizi nze mpete nga ngamba ddamu oweereza ennamba nga kamesagi katukyamula ffenna ne ttiimu yange nga tugamba ate okuddayo obuzi katudde wadde yatuwadde kasooli obwerere yatusanyukidde munnange olwotufaako ennyo n'otusonyiwa twakoze ensobi twajjiridde ggwe beffe basikyaddenja okuloga famire ya gundi ne gundi obali bubi ABCD ojja tulaba kimafiya fate tutya ojja kutya ojja kufa mwalidde dda kasooli we nga tugamba kale mugende nga tumaliriza nga tudde mu motoka yaffe kavidiyo nga mukamusindikira oli omugaga agamba sikirabanga nsiimye okufa jasino kati nina kuwa ne mikwano gyange bayitirivu nnyo tuvuga tuyingira emasaka wane walwasa awali ebbala yalwasa obayitawo bakyawa katundu ako wanzukira wetwakolya stop over yaffe yasooka one of bodyguard wange yasooka okubira tekuba alaka kasooli yali amunjiko n'ebintu by'omukyalo oli ako kubanga atulya nabwezikala nti okusesema afunye ezanzikulu nemugana negwe kikyobadde kirero nze kati manye engeri yabeera nga balina obutale buno bebateeka wansi bw'egundi wabula kabumutabuseeko balina obutale bebeteekamu obubakyaginga naye nga kyakabumuyitiriddeko olwaleero nga tumugulira awo mazzi nga tumufundeyo energy drink nga mugamba tugende tuba twakadda mu motoka ng'ate yeyongera okuba obulina mugati mutaleko mukabalira akali okumpi wano tukoleki tulyoke tulabe bannaye nziga nawe nzikakana mukobane nina byendiko waneno ebyamakulu nya okipanna abantu bakusobola asikali wange nno kakati awambuuza biki akwetaaga kulabako kati nga tugenda mu kiliniki okutuuka mu kiliniki okumukola nga sabubi afeekera mpaka nagamba sijja kubasobola mumutwale mu ddwaliro ewa Masaka
tuba tuvuga tugenda tuyongerayo nga n'omuvubuka omulala abeera ku kamera nga naye embeera yeemu ate yasimbukira mugiye kuba yansisa wange nsesa mabiri n'afeintinga neŋŋamba kiki ekigenda masaka obwongo bwange bwamperezawo nti bano abantu baleka balidde ki obutwa neŋŋamba drivers vuga supidi tugende ku ddwaliro nga tuba tutuuka tikala ate neyasitula bano okubateekamu okutwala bano mu mmotoka kuba tutamanyi ttimu yange y'abantu bataano nomala eyanyabako okukwata oli eyazirise okumuteeka katanda lwamusa katanda olwawummulawo naye abantu basatu tusigadde ne driver nga zituya naawe zikala nga ngamba omusawo sooka obakoleko test y'obutwa gyoba osookerako ddala kubakebera nga tebali muyadde akatwa nga ngamba kati kiki kati ate olwo nga nino lwali lwamukaaga nga ku sande nakutte sente za client twali tukomawo nga tugenda sula Jinja twali tuvuga okuva Masaka tugenda Jinja tugenda sula Jinja nga tukeera kyalwa kitabusembatya nga waliwo gwe nina okwatulira nga ennyonyi ng'agenda bweru ng'asimbula essaawa 5 ennyonyi asimbula essaawa 5 okuva Jinja nga nina okuba nga by ssaawa 5 mutuuseeko mugambe bye bantumye agenda nga omaze omusabula nengamba okuzaalibwa kumu n'okufa kumu nga basawo batandika kujjanjaba bali nga amagambo mukole buli kimu kyonna ekisobola okulaba nga abaana abo badde engulu mu bwangu nga babasaako amacupa okuyo babisaako oxygeni ng'obulamu batandika okubulwanako naye nga tebalaba kiruma muntu wabula balaba muntu nga ggwamu maanyi awo ne binsobera omutima ne gunneesiba obwangu ne gunneesiba nga tulina okuvaayo nkomewo e Kampala tuvuge engende Jinja ne mbagamba ngamba olutalo omujaasi omu bw'afa abatusigala tukola tutya musonga mbere kati katukubira abali e Kampala famire zammwe bajje babasangenga nange kaneeyongereyo kasita ategedde tusibalese mu mbeera mbi ntugivuga tuba tutuuka empambiri driver wange amaanyi nga tatyasobola n'okuteeka ekigere ku gundu olwosigadde omu ku kulu yonna eyagenze mutukuba naye nga yaŋŋamba vuga ontuuse e Kampala nga era dokita we gwe yeekakasa obulungi yagala okumutwala so nga nzira ku steering ng'ate boosi kati yavuga omukozi nga tugenda sirina binjogerako okuvuga mu motoka nakajiiga ebbanga sidde nendi ku steering mwana kutuuka Kampala nga tugwa mu bat traffic ng'emmotoka bagikwata nga bagaana n'okuwuliza yadde ekigambo nti oba nina omulwadde nga bagamba waayiko na mugonjwa muteeke ku kabanga ali tumutwale mu ddwaliro emmotoka esigala polisi ka Buwama is it Buwama something like that nembaseera biddeewo emmotoka tugirekaawo lwakuba kitundu kye bakola babi bannyama paka nentwala omulwadde mu ddwaliro bamutwalira paka mu ddwaliro nange nenzireka nenkyusa engoye nenoonya ate entwala Jinja ate ng'onoonya ttiimu ndala mpya noonya cameraman noonya abakubeerako kukido driver ate ng'oli ku time otalina linyonyi nga tonna era mugaga ekirungi nti ebyaffe bya social media nga postinga ne mugaga ebintuuseeko might delay era ekyanyamba ekyo omulimu ogwo twagukolera ku kisaawe nempona olugendo lw'Ejjinja mwagenda mu ntebe twagenda mu ntebe nya ne mumusanga era twamusanga ne ku airport naye okolerayo emirimu sikolera nze nabagamba sigenda mu bifo bisatu byokka mu ggwanga Uganda tontuma Mengo tontuma Magere tontuma mu State House one kamyanzu no nsimbuddeyo naawe teweekyanga malaaya nja kunoonyayo nno omugaggawo nene ekirabo kyekirabo kale badang tukyagenda wano no maaso ku SMX Media omusajja amasimu gamutta era gwe yesunga okubeera nga agenda kukolera one bookings emantu bookinga leero ng'omulimu ogwagala leero oba nkya kubanga omusajja ndabira ddala nga ali busy kati in final okuconcludinga bagamba batya abasawo bwali butwanga wali okirowoozezza oba omukyala yali mulogoku era basindikidde mayembe nagabanywamu omusaayi mpolampola gaali gabanywamu omusaayi mpolampola
era baba kuweza omusajja yanyamba okubanga bawona yangamba baba kuweza ennaku 5 bonna bali bagenda kufa omulundi gumu byava mu basawo banene ababulijjo n'ofunayo mulala abantu bannya bali after me doing a live talking about that scenario abantu bangi bajja mu inbox yange bayitirivu nnyo abasawo ab'ekinnansi abasumba abamasheeka baani ogamba nembulako na muntu tufugetekete okubanga nkolagana naye naye waliwo gayi omwe yannemerako for some good time nga nnemerako ngana mutabani nyamba leeta abantu abo mbalombereddwa ago majinni ezo shaitwani bajje ne mudwali ssatu yatazabwereere kati neŋŋamba yo omusajja kati lwaliwo yankubira essimu naŋŋamba nyamba nze ombulire abantu abo buli omu waali nzege emmotoka yange tompa yadde olw'ataano ate saagala tonkolera kalango nti njagala kunnanga njagala mbyeko kyegattako oligamba nti omusajja oyo seeka yanyamba nga mukubira omu ku mukyala yali asinga okuwa obubi nga nkubira mukyala nga mugamba loseeka abadde angamba bwati bwati omukazi yangamba bugambe mulagirira awakajje musajja agenda kunfaako so nga gayi mugamba nga muwa location z'abantu abo ng'agenda abakuŋŋanya omukomu ng'abatwala ewe abeereyo obusiika nga balombera dduwa munnaayo munaku 3 etasobola nakwogerera dde okulya emmere ng'agenda akuba ku mukono era yabawa ennaku ezize yabajjanjabira ne batereera bamaseeka abadde ajeebali ate kano si kalango olw'ensonga tamwogedde so singa sikabadde kalango mbuki wandirowoozezza mbu ennamba tugisome in conclusion birungi ki byofunyeemu mu guno eno omulimu gwa mukalakaasa nekyoyinza okugamba yesi wadde kino nkifunyeemu ekirungi naye waneeno wo amazima kinyambeko kyekimu nti like nfunye emikwano empya about realize nti nakyensobola okugatta ku ggwanga lyange because abantu balina ebizibu muganda wange mukyala akuweereza audio nga 10 naye nga zonna zikaba mukaabiri ekintu kyamukolwako emyaka 2 amabega for instance waliwo omukyala yampa story nange nemu okukola nempulira nga mukama nga ndi mukugezesebwa bwe babbako omwana omuwala bamubbako omwana mukyoli mu ddwali erimu wano mu ggwanga bamubbako omwana we bujjo tuwulira sitale z'okubba omwana ng'oli bamubbako omwana omulama ne bamuwa omufu ono bamumubbako yenna wali yadde ekiraga nti teyafa tamulabawo omwana yazaala omwana naye nga taliiwo nga tamulabawo amaze ozaala omwana tebamuwadde n'omulamu tebamuwadde tewaliwo kye bamugamba ng'ali awo akulukuta atonnya naye nga tewali mwana n'omusawo yamunzalisiza nga tebamumenye eddwaliro n'abula so nempulira nga kyakusukkako kitandikirewa ogenda kubuuza nti wagendako ku polisi nalapa ku polisi naye tebalina kye bannyamba baŋŋamba kima not sure about my information newayo nali newadde nengenda ku ground nga banoga omuntu abadde olubuto emyezi 9 of course ekyalo kyonna obeera omulabi okola research yaffe nkolaba nekiyamani okyala amanyi nti omuwala abadde olubuto oba byokuvako olumu nebbanga naterezaala ne bagenda paka mwerosi naga omuwala abadde olubuto badde tukimanyi omusajja ye yagenda neyesangira ku mwana ogamba omwana yamutunze mu ddwaliro kubanga tewaliwo kyakunyonyi nange kabeere nze okebera ku footage w'eddwaliro nga kamera zaffe emyaka 3 emabega watuuka ne ku extent eyingira eddwaliro omuwala bwe yaŋŋamba information police gye yagezaako okukola pakati tukebere footage nga kamera zaffe emyaka 3 emabega just ebifaananyi webiri awo nga webiri ebyasigala birungi ki byofunye mu mulimu efunyemu mikwano egirina kye gingasseeko teri kisinga kuba kikulu nga mikwano gigattako gigasseeko nina mukwano gwange bamuyita mwiza mami awangalira eyo mu America oyo yaŋŋamba buli wiiki alina okumpeereza emitwalo 3 ganyambeko mu byokukozesa ye ngaetteeka yangamba nenze ebyokukola binyumira bajeti ye ya wiiki njagala mbulya bajeti ye ya wiiki namuga ensi nnyingi nnyo na mitwalo 3 nga njogeranga ndowooza byakusaaga era buli lwa Monday message eba yatuuse dda eggulo message yayingiddewo kati mbulya bakisigenda kweyagala kaki omulimu togweyagaliramu era momwe n'abaŋŋamba mukyokola kikyamu omulimu gw'olimu mukyamu mukwano omuntu addamu okujja mu inbox ngo ŋŋamba ebyeki ndyokukubira mu inbox yange oluyi bw'oli mwana muto nnyo balioko mu masimu gange abakyala abeeyerusa ebizigo ne batajja ne bakona bankubira amasimu mwana gwe oli mwana muto nnyo gisaasira nnyoko mukwano maama wange takwatako mufe nnyo ku bantu ba famire yammwe bwebajja kukozesa ensobi y'abantu b'okolera oli mwana muto bajja kuloga bajja kume naganengeramu ne bizinesi nga buli kimu nkimanyi bwe namala ogitandika nagigula ositegedde ne bwe nagiyingiramu negisoma bizinesi wagisoma ogirimu munda
nafunye nayo ya sebo nalo ya mulamba ya toyinza butabira nayo obuli mbuka ngamba katampa bulimu mu byamateeka ku bulusi mbadde enkola ensobi n'enkola simanyi byaita trespass olusi nga mpita wenina okusukka concluding so far summary kubanga kyabadde kikulu nakyogeddeko just wali kati nsaga kumalira budde ogende Kuritoria kimuntu zano yitamu kati sofo mukolera kwebyo ebibiri byolabyeko ebizibu byofuniddemu omuntu nga ayagala kujja nkolera first and foremost tojja mu inbox yange ng'olese Rugamba mama yangamba nti oyo mukyala yomu kubaatuloga ko nyumba eri kumpi na wanene waffe njagala ojja mu inbox yange okumpa omulimu ng'olina obukakafu nti yakuloga ogenda kumpa ssente zo kati na timu yange yageze twafunye n'abatafu twafunye ne ba research abo twa information nga tugenda ku ground tukolako research wafaawo omuntu gwogamba gwe batta bw'okizuuka nti olina bujja olimba akatambi ngenda kakyusa nkazze kuggwe nkuyise bubi nnyo kusasule ate omulumbe ngenda okulumbira nkwatulire nga noli omukyala nga gobadde ontumyeko akimanyi nti oyo yabadde aŋŋambye bwati ne bwati so kati mwabajja n'obujja mu inbox yange mugundi atunda nnyo olwo yabadde antomeza omukyala ssomero ddamba nno olw'okuba baamumu omulimu ababanja selective nyogenda okunoonyereza okukola information yali asaba mulimu ne bagumumma so kati okola research tomala gakola mulimu nti onandeetedde oyo omukyala bba wange simanyanze yamusa kumbe gwe mwenzi gwe bwendako nabo nabasalidde amagezi so kati gwe ojja inbox yange oze ne information enkyamu ojja kinyumizaako abeewamu omuntu akwagala nga yagala kuwa mulimu ayita ku namba kyentuufu aleme ettomera bannange enamba yange nina namba y'essimu emu sofa sina namba y'essimu ndala yonna essimu yange eri noti 759 52 7318 nze kennyini nze njyekwatira kituufu ekyo kyayogedde nange we nagikuba gwe yagikwata omusajja wa mabuloka akazindayo kaffe yakakuddiza bannange muzimu guno bizinesi yakanegezaamu kati mulundi gwakubira okunzita owambuloka nagendera akanyama nga ndaba natyamuko nange nga ndaba akatambi nga n'omusajja alina akanyama oyo bawunsa namugoba ku olwo gwe twali tukoze naye ng'olwo bawunsa wange asigadde bayoga emotoka ali mu kunywa busigala nomuze babiri ne kameramaani ogenda okumugamba wala bwekakolemu okukamujjako todda nkuleka eno yamala n'akamujjako akasemberayo ddala omukyala story actually nagikola after Valentine's Day owa restaurant nagenda abalinye boda kyagwera kyakomekerera kiti nakati akyawera nkolokoto yagande bampa wabidde nebaloya babankubidde abansavinze ebintu yabitutte so personal naye yeffe bali basitya danger basitya biduduma nze nkola mulimu gwange I have proof nti obadde wali olya musajja wa munno atendo vicho omusajja alina myaka gya kitaawo musajja mukulu emyaka 62 abyabera gibera mikulu kuba omukyala yaŋŋamba oyo omuwala emyaka gye yera situboni woyo omusajja emyaka gibera mikulu so kati yampa wabidde awo bampise naye nabagambye basabye ero yawange ajja kuba ŋŋamba date kiro batwetaaga mu kooti tugende sibula abatulaba abalungi abaagala bannange mwenna mwebale nnyo okutwagala mwebale kwagala bye tukiyiiya mwebale kwagala bye Uganda tompisaamu eggaali sooka olindeko tewabaayo n'omu akusaswa wayisaamu agatha eggaali nyongera okubajjukiza nti sina gwe siisaamu eggaali ne mba nakavaamu ne bampa ssente nsobola okuweta n'enkomawo nange n'ompisaamu eggaali omukulu ono yayisaamu agatha eggaali wetonda luvannyuma naye ng'omaze okkiyiisaamu n'atugatta bambi naye era bannaye erabye ebimu kuba gye nayogera saalimba bambi ebyo byali ebituufu so basiibula abantu banaye mwebale nnyo basibe ne bannyabo okutwagala mwebale kubeera nga mubeerako mwebale kusubscribinga ku YouTube channel bannange muwagale Ugandan ideas muntu welokani okusinga okutukuba kana akalooza kagende diba content creator mwenna abasinga bannange oli agaana by the oteekayo ka video ko ngalaba akugaseeko wali abantu abakulu abamu bengenda okuyisaamu eggaali ere bange tali byawala omuntu omaze emyaka 2 ku radio tolowooza nakuvaawo mutudde ku radio bamukute mu mbina bino discussing about me mu kyenkola kikyamu ndigezako okusiga bukyayi mu ggwanga mind you sebo nsaba nnyo kaludemu okusaba lunaku nga kalulu kagudde ku ggwe kyennakukola ojja kutya omusajja ono tubadde n'omukalakaasa nabasuubiza ne mbagamba omusajja ono ngenda munoonyaako bambi kubanga nze ng'omuntu nakyagala ate nze wenjagala omuntu munoonyaako gye mazima kuba ntekingattako newe mbeera nfunyeyo views ezi biri olw'ensonga nakola story yasooka
omuntu nankubira naye nakuforwardingira nga si busose mugambo mpe mtwalo 8 nze mpeke 10 mulimu omukisaguze n'omulala nankubira kyekimu so nze waayo musajja kamulete abennyonnyolere so tekibulina problem yonna alina kugatta ku muntu obeera omwenge osobola omugattako osharinga oba okudiwetinga video bwe busobola getinga viral kubanga gye bugetinga viral n'emirimu gyeyongera okubeera ng'afuna kankusabire emiwunyo gigende mpola ebirungi gye biba bisinga obungi mashallah tugenda mu kisiibo wadde gwe Kenya abantu bagaliza ekisiibo ekirungi bannange basiramu bannange mwena Kenya mwabeera musiraamu nze mamange mukyala musiraamu mu dini y'obusiraamu era nkimanyi era nyongera okubagaliza ekisiibo ekirungi bannange mwegendereze kijja kuswaza nnyo okulumba mu kisiibo bannange okukwatulira mu kalakaasa kuume nga muli bampisa ng'enjala ekuluma akasana kayaka kuluma ate ne bagaddako okuleekaanira Amani dabazi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media kan so subscribing on the notification bell tojja kwera mu missing updates na danga zino wayagala okwera ngolanga na space ekyaliwo otukulako ko enamba y'essimu ebisigadde no tulekera Ken enamba ya gibasomedde aya mwagala official number ye osobola ogenda ku TikTok account erikoche Mr. Ken no ogende mu bio oba osobola mu bulungi nnyo okubeeranga okifuna tweyanze nnyo tweyanzeege MSSMX sign out bere byaffe nako twavudde